atenderezebwenga agulumizibwenga awebwenga ekitiibwa amawanga gonna gamusinze nga mu nnimi zaago weewaawo abasebo ne banyabo bannabuddu mbakulisaayo ewa Jjajja Kafunende nga tumutuuza mu bukulembeze bw'emisambwa gy'abajjajjaabe okuva ewa Chwamale Winyi ekibulala mbakulisaayo ewa Taata Muwonge njogerere ewabadde olusirika olumalako omwaka ate n'olugulawo omwaka abasebo ne banyabo ewa Jjajja Kafunende waaliwo ekintu ekirungi bannayuganda njagala okubategeeza nti ekibiina ky'abasawo b'ekinnansi ekikulembera eggwanga lyonna ekibadde kikulemberwa President General Nabbona Nabakooza Kulanama Aligaweesa yatudde bulungi Nakkaanya ne Nnaalongo Nansamba Mutongole abadde akulembera okumutuuza wa President General w'abasawo b'ekinnansi bonna mu ggwanga. Ebyo nno bye byabadde e Masaka, ebyo bye byabadde Masaka mu Buddu, era basebo ne banyabo bwe twava ewa Jjajjaffe Kafunende mu lubiri lwa Chwamale Winyi ekibulala bwe twavaayo ate ne twolekera ewa Taata Muwonge ebukomansimbi. Njagala okwebaza Bannababa TV be twatambula nabo mu bifo ebyo byonna era abalaba edduliro ebyo. Njagala okwebaza bannayuganda mwenna nti nabagamba nga tumalako omwaka nti mwaka gwa kwegatta, mwaka gwa bumu, mwaka gwa kukkaanya. Ffe ng'ab'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono n'abasawo b'ekinnansi kansinzire wano okwozayoza President General abadde President General w'abasawo b'ekinnansi nga liida w'abasawo b'ekinnansi kati nga yazze ku kifo kya buwabuzi agenda kubanga awabula obukulembeze basebo ne banyabo tebuweekayo era Ssenga Kulanama tukwebaza kiri kujjukirwako Uganda yonna mu bukulembeze buno obw'entalo abantu bangi babeera bayombagana ng'era mu ntalo zino waliyo abafunamu era njagala bategeeza bannayuganda eriyo abantu abayimiridde nga tibaagala kitundu kyabwegassi naye nze nkimanyi Nnaalongo Nansamba bava mu ddiiro limu ne Ssenga Kulanama bonna baana ba Muwonge ate Nnaalongo Nansamba muzzukulu wa Wamala. Tukakasa nti obusawo bwaffe obw'ekinnansi bujja kulemberwa bulungi era abasawo b'ekinnansi bonna mu ggwanga mugume obusawo bujja kuba bulungi era tutegeka maaso ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi ogwokubiri Nnaalongo Nansamba Ssenga agenda mukwasa obukulembeze mu butongole mu nsi yonna. Basoose ne bava ew'omulangira ne byogerwako ne badde wa taata waabwe Muwonge bonna mu kiggwa mwe baasamirira kati bagenda ab'ebusoga ab'eggulu ab'Arua ab'Ajinja ab'e Masaka ab'e Kampala ab'e Wakiso ab'e Mityana ab'e Kyankwanzi ab'e Kabaale mwenna abasawo b'ekinnansi muggweyo tutuuze omukulembeze waffe nga tuli bumu n'abantu abo abatannakkiriza mu bukulembeze. Ssenga Kulanama mu bigambo bye mujja kumuwulira yagambye bw'ati nti emyaka 5 mu mwezi ogwokubiri ng'ennaku z'omwezi 9 mpeza emyaka 6 nga nze President General omulonde agatta ebibiina nalondebwa okukulembera ekisanja kimu kya myaka 5 nze najja kutereeza bw'abanga Nnaalongo Nansamba azze ng'era twagala kuluŋŋamya busawo bwaffe bujjajja bwaffe bantu kubeera nga bali bumu. Lwaki sibwa obukulembeze? Abakulembeze muyigireko, abasawo b'ekinnansi tuve mu ntalo tukwatagane. Ab'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono bakabona bannabbona nammwe muyina olusirika n'olutuula okugatta abo bonna okulabika nga tutambulira wamu tukuume obukulembeze bwaffe. Tuli bwana bwa nkoko tuleme kokolimu obwana bw'enkoko bukulira musanja Katonda n'abukola ki n'abukuuma. Nja kubasaba basebo ne bannyabo mwenna abakkiriza bakabona bannabbona bajjajja b'abaana abasamize abalubaale abaluutansozi tuwe Nnaalongo Nansamba omukono nga bwe twakoze ate tumubeere emabega. Basebo ne bannyabo titumulwanyisa tumubeere emabega tukole.
njagala kola na kino asaba kabona wagamba Nalongo Nansamba ajja kunoonya basabo ne banyabo era olwokuba tuli ba Luganda tuli ba bumu otekwa okunyiiga ate n'osonyiwa era nga bwe yannoonyeza n'atunoonya naffe ne tuwaayo obukulembeze nga bwe kiri basabo ne banyabo kankulembera enzikiriza y'obuwangwa n'ennono ate Nalongo Nansamba akulembera abasawo baki bekinansi nammwe bannaffe mwenna abasigaddeyo mutwegatteko tutambulire wamu tuli batono nnyo tukole omwaka guno tukole omulimu gwa kwegatta kankubirize abasawo b'ekinansi obadde ssentebe wa disitulikiti oli wa kibiina kyo oba wa kibiina ki mbasaba tuwe Nalongo Nansamba omukono tulabe tulatwala obuwangwa bwaffe mu maaso njagala okusiima abantu bonna mu kumalako omwaka nga bwe twamalako omwaka mwagale enzikiriza yammwe y'obuwangwa n'ennono mwagale obujjajja bwammwe bannaye bassebo ne bannyabo mwagale obuwangwa bwammwe mwagale olulimi lwammwe abaana mubagjeeko amannya amazungu obutalandagga nti abazungu baategeera nti abakadde bano bajjumbe enjeru zizze bavaawo ensonga ne bagiteeka mu masomero nkubiriza ab'amasomero mutekewo sirabasi ey'obuwangwa n'ennono nga bwe musomesa ku Yesu bwe musomesa ku Muhammadi musomese ku Ssewamala Musoke eyamalirwamu ebyensi n'eggulu nga bwe musomesa ku malayika Gaburiyeri malayika Jibuliru nga bwe mubasomesako musomese ku Lubowa Mukasa Muwanga Kiwanuka Musoke emyoyo egy'obujjajja egikola obwakatonda nga bwe musomesa ne Bayibuli musomese n'ekitabo ekiyitibwa Muzaawula eky'obuwangwa n'ennono kigende ku sirabasi kigende mu makooti ga Uganda ng'abantu bakiwanuka ne bakirayiriramu abantu mwenna abamanyi ebyobuwangwa n'ennono mbasaba muve mu kwogera tuwandiike era tutwale abaana ku masomero ebintu byonna tubinootinge nga tubiteeka mu kuwandiika era mbakubiriza mwenna abamanyi ebintu ebikwatagana ku buwangwa n'ennono biteekebwe mu kitabo njagala okwebaza nnyo management ya Baba TV nyinza obutasobola kubasinkana bannannyini Baba naye mwebale kususuwaza buwangwa obuwangwa bwe bukulembera ku Baba TV njagala okwebaza management ya BBS Telefina obuwangwa n'ennono ku BBS Telefina bwe bukulembera eyo ya baffe Ssaabasajja Kabaka bannaye mwebale nnyo mwebalire ddala era obuwangwa n'ennono mbasaba tubusomesa abaana obuwangwa n'ennono tikitegeeza kusamira tikitegeeza kulagula abasamize batono nnyo abalaguzi batono nnyo wabula buli muntu yenna oba oli mu palamenti oba oli mu Uganda oba oli chairman LC5 oba oli meeya oba oli mukulembeze waalibadde mu buwangwa n'ennono kubanga ly'eggwanga lyo yensi yo byebyo Mukama Katonda bwe yakutonda ng'okaabanga enkoko leka kukaabanga mbaata kubanga n'eŋŋaŋa teyeegombangako kukukulima nga nkoko bassebo ne bannyabo obuwangwa n'ennono bwe bugenda okusitula eggwanga lyaffe muwulidde pulezidenti w'eggwanga ng'asomesa Pan Africa aba ategeeza nti oyo omwagazi w'obuwangwa n'ennono ow'obujjajja muli pulezidenti yenna muwulira ng'ayogera by the way njagala kutegeeza nti kaaba ow'ekitiibwa Principal Kyagulanyi awagira obuwangwa naki n'ennono abantu b'obuwangwa n'ennono mbasaba twewagire twagale nnyo obuwangwa bwaffe twagale nnyo olulimi lwaffe nga tulutendekera ddala abaki abaana era nga bwe mwateekawo sirabasi ey'okusomesa Oluganda bwetyo ye sirabasi ey'okusomesa Olusoga ye sirabasi ey'okusomesa Olulugwala ye sirabasi ey'okusomesa Olunyankole kubanga omuntu ategeerera mu lulimi lwe omuntu tasobola kutegeerera mu lulimi lutali luki lulwe olaba nti wano muzze okunzijjako interview naye mujinzijjako mu lulimi lwange muwulira singa nabadde njogera lulimi lutali lwange singa n'ebigambo byakoze ki byampeddeko dda kakati bassebo ne bannyabo mbakubiriza ku nsonga y'obuwangwa n'ennono mubisomesa abaana mu lulimi lwabwe kubanga omwana ayigira mu myaka mitono nnyo ayigira okuva ku myaka 3 emyaka 4
awo mu primary omuntu ebintu byakutte bye bimutwala maaso bino byenjogera nabikwata ndi muto mu maka ga kitange mwe nakulira kale nno basebo ne banyabo mbakubiriza mu mwaka guno okusuusuwaza obuwangwa n'ennono oba oli father jukira gye wava oba oli pastor jukira gye wava oba oli seeka jukira gye wava oba oli ani njagala okusiima Senga Kulannama mu myaka 6 egigenda okuwera ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi ogwokubiri Senga Kulannama yasanga obusawo buli bubi President Museveni okumuyita nti nyambaako muwala wange n'abakozo gatta abasawo b'ekinansi baneetwaye n'ebizibu Senga Kulannama ekimufudde President Jeno omulungi yagatta ebibiina by'abasawo b'ekinansi byonna ebibadde bimukkiririzaamu yasobola okugatta abantu abo era Senga Kulannama yakakanya ku muliro ne speed n'ekisaddaaka abantu ekyali ewakiso ekyali Entebbe kye baali balimbise nti abasawo b'ekinansi basala yagezaako okwogera ne gavumenti yagezaako okutambula okusomesa ku bukedde yagezaako okugatta abantu okuteekawo ofiisi y'abasawo b'ekinansi okulondesa obukulembeze Uganda yonna yali eyiganga Senga Kulannama mu bukulembeze bwe yakola ekintu ekyokuziika omusajja omukulu Jjajja Bujagaali mu kitiibwa Senga Kulannama mu bukulembeze bwe yakola okuzzaawo olusozi Walusinsi era n'alugulako ettaka n'atereeza abantu bonna abaali ewalusi Senga Kulannama mu bukulembeze bwe yatambula n'agenda mu Ankole eyibanda embalala n'akubayo enkuŋŋaana ne tukolerayo n'olusirika Senga Kulannama yasitula abakulembeze n'abatwala ekalangala mu lusirika mu retreat n'abasomesa Senga Kulannama mu bukulembeze bwe bwakkakkanya embeera y'abasawo b'ekinansi era akalembereza kano konna ke mulaba mu basawo b'ekinansi katandikidde ku Senga Kulannama ekirala kye nsinza omusimbako yalayira ng'aga nti ngenda kulembera emyaka emeka 5 mu kirayiro kye yaga nti ngenda kulembera obusawo bw'ekinansi emyaka emeka era tunoonye omuntu oyo gwe tunalaba asobola mpeeyo obukulembeze nze ngenda kulemberamu emyaka 5 nsigale nga ndi advisor bannaye akituukiriza kubanga Entebbe tekola ki teviikamu ekyokubiri nti wadde taata Mwonge yasamiza Nansamba ate n'asamiza Senga Kulannama tabadde tafunangako lunaku lwonna kusisinkana Nalongo Nansamba abadde talufunangako naye Nalongo Nansamba olwasituka najja gyali ne bbaawe n'amugaa nti muganda wange Entebbe bw'oba onootwala abasawo baffe bulungi Entebbe gikuwadde ate n'akituukiriza ekigambo kye n'agenda Masaka n'akyogera nga teyabuuza ku muntu yenna n'agenda ewa taata Mwonge n'akyogera n'avaayo n'akolera bw'ogenda ku peegi ye ku TikTok aga nti Nalongo Nansamba kulembera bulungi abasawo b'ekinansi ekyo nkimwebaza nti ebintu bingi ate Senga Kulannama ayongeddeko ettaffaali ddene ku nzikiriza y'obuwangwa n'ennono kubanga ye yajja mukazi musiraamu n'akyuka n'abeera mu nzikiriza y'obuwangwa n'ennono n'afumbirwa Ssaabakabona emabega w'omusajja ow'amaanyi wabeerayo omukyalo ow'amaanyi Senga Kulannama awaniridde n'omukono gwe obwa Ssaabakabona mu buli mbeera kyesinza Nalongo Nansamba mu bukulembeze obupya musuubiramu ebintu bibiri ekisookera ddala okugatta abasawo b'ekinnansi okuba nga bakkaanya Nalongo Nansamba mukazi musamize mukazi muwulize ate ayagala obuwangwa obusawo abwagala kati mmanyi nti agenda kugatta ajja kukendeeza ekisaddaaka bantu tusuubira nti Nalongo Nansamba ajja kugamba ku basawo abakola empisa embi be bakazaako erinnya eryabafere tugamba nti Nalongo Nansamba ajja kuluŋŋamya abantu baddeyo basamire mu nnono zaabwe aluŋŋamye abatabuzi b'eddagala kubanga alimanyi aluŋŋamye abo abaliko emizimu abaliko abacwezi kubanga buli ggwanga mu buwangwa bwalyo era erinnya liri tuli bumu abasawo b'ekinansi ffenna tuli buki tuli bumu kakati tulowooza nti ajja kugatta abasawo b'ekinansi kye tumusuubira mu mwaka guno
kugatta senga kulana gonvu abaana n'ebirala yalabye nga mukazi munne ate ekirala bakazi n'abakazi ate ekyokubiri baana baddiiro limu kale nno basabo ne banyabo tusuubira mu mwaka guno ekintu ekinene kyensuubira tinaalongo nansamba tugenda kutegeka okutuuzibwakwe atuuzibwe ekyokubiri mu mwaka guno nsuubira nti ajja kugatta abaki abantu katonda wabajjajja abawo omukisa